mu nsi ejjudde ebisoomooza n'ebigenda maaso n'okuba nti bitunyigiriza ekintu kyokka ekisobola okuba nga kikuleetera emirembe mu mutima kwe kumanya nti olina ab'eŋŋanda ate nga tobalina bubeezi ku bigambo wabula ng'okimanyi nti nno bafaayo mu buufu obumu oba obulala nga n'ennaku ezo ze wandibadde olaba nti nnaku z'amaanyi oba nnaku za njawulo ng'osse wansi basobola okugenda maaso n'okuba nga bakusitula ne bakugamba nti brother sister get up tusimbule oba situka tutambule mu buufu obumu oba obulala. Mwana mulenzi gw'olaba ku screen yimanyiddwa nga Dax Vibez, ate mwana mulenzi omulala kati ate gw'olaba ku screen eddakiika eno ye mwana mulenzi His Excellency Bobi Wine. Ojja kujjukira nti ababiri bano Bobi Wine, Dax Vibez baluganda ddala, taata maama oluganda olwannamaddala. Mu lunaku nga luno ojja kujjukira nti mwana mulenzi Dax Vibez y'omu ku bayimbi anakuletedde lisiti y'ennyimba 20 ezisinze okuba nga zikwata mu mwaka 2023 wano ku YouTube channel yagaliwo. Nenkulaga nti mwana mulenzi Dax Vibez y'omu ku bantu abasinze okuba nga bakikuba n'akayimba akamanyiddwa nga Believe, bwe bumu ku buyimba obwakutte obuyimba 20 bannayuganda bwe basinze okuba nga bawuliriza n'okuba nga bakoona. Wabula olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine agenze maaso n'okuba nga yeegatta ku balala, wabula ye n'asooloobamuko n'agenda maaso n'okuba nga avimbisaamu ku muganda we wali small time. Ojja kujjukira nti ennaku z'omwezi olwaleero ziri 7 omwezi gwe tulimu gwa Desemba omwaka 2023. Ng'ayita mu bubaka bw'atadde ku social media, omukulu His Excellency Bobi Wine agenze maaso n'okuba nga kano katooke akaana kalenzi ka Dax Vibez agenda maaso n'okuba nga akashawaringa with a lot of love. Omukwano gw'ekimmemmete obaka obadde bugambako bwe buti: watching mama's last born grow up into a handsome, learned, a responsible man is a prayer answered for me and our entire family. But watching you drop the most trending hit song is much more than I prayed for. Happy belated baby brother. This world is for you to rock. Keep going hard. Dax Vibez. Mbadde njisoma nange nenkwatako Bobi Wine message gyaweereza mutowe bwe mbadde njisoma nange mpulidde nga erina weekoona ew'enjawulo. Kale obubaka buno obadde bugenda maaso n'okuba nga bugamba bwe buti anti bwe ngenda maaso n'okuba nga ndaba omwana wa maama alastiboni waffe ng'agenda maaso n'okuba nti akuze n'afuuka omusajja omulungi ennyo, omusajja omuyivu ate era mukadde ke kamu, omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Ndabira ddala nga Ddunda Namugereka yagenda maaso n'okuba nga essaala zaffe oba essaala yange agenda maaso n'okuba nga agiddamu, ate era mu kaseera ke kamu essaala teyaddamu yange nga His Excellency Bobi Wine nzeka, wabula ate n'otwaliza wamu famire yaffe yonna yonna. Wano no Bobi Wine we yagendedde maaso n'okuba nga ayogera kayimba akamanyiddwa nga Believe, mwana mulenzi Dax Vibez ke yagenze maaso okuba nga afulumya we yagambidde nti but watching you drop the most trending hit song is much more than I prayed for. Nti wabula ate we nkulabye ng'ogenze maaso n'okuba nga ofulumya akayimba akakyasinze okuba nti katrendinga ate nga hiti y'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Kino kisukkako ne ku kye nasabirira. Ekitegeeza nti Bobi Wine ennaku zino oba ebbanga lyonna abadde agenda maaso n'okuba nga asabira mutowe nti nga ye bw'afuuse successful mu byebufuzi alisi mutowe agende maaso n'okuba nti no addira ddala mu bigere bye. Kawomanyi nti is one of the greatest artists mu Uganda Bobi Wine, ne mutowe alabira ddala nga atandise okuba nga adda mu bigere bye olw'ensonga nti essaawa zino y'omu ku baana oba yalina akayimba akakyasinze okuba nti katrending
windinga eddakiika eno akayimba kamanyiddwa nga Believe ojja kujjukira yagenda maaso okubanga akafulume ne mwana Vinka okuva wali mu Swangs Avenue mu kaseera ke kamu ate nno omwana mulenzi Dax Vibez ojja kujjukira nti birthday ye yabadde ya lunaku lwa jjo olunaku olwokusatu wabula mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon wulira wabula mwana mulenzi His Excellency Bobi Wine asazeewo n'agenda maaso n'okuba nti agimwagaliza olunaku olwaleero olwokuna namugamba nti happy belated birthday baby brother amazaalibwa amalungi muto wange namugamba this world is for you to rock nti ensi yiyo yonna genda maaso n'okubanga ogikwata mavumbavumba ate era mukadde ke kamu keep going hard genda maaso n'okubanga ekintu okikwasaganya ate mu buvumu obw'ekika ekyawaggulu mu mbeera emu oba endala kale wanga wetunagera maaso okubanga tubujja ku side ya His Excellency Bobi Wine tugenda kubanga ate tuvugako tuddeko ew'omukulu amanyiddwa nga Edrisa Kenzo musuuza ebiseera ebisinga buli wetugenda maaso n'okubanga tulaba ebibiina ebyenjawulo oba buli wogenda maaso n'okuba nti olaba artist ow'amaanyi ebiseera ebisinga tabeera yekka oba abeera tayimiridde yekka wabula era kyekimu ne ku bibiina ebyenjawulo waliwo olugero lw'Oluganda olugamba nti amaanyi gali mu kwegattira wamu nabwe kityo mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza ekyo kyandibanga kyongedde okubanga kyeyoleka ku side ye ojja kujjukira nti mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza yagenda maaso n'okubanga agulawo ekibiina ekimanyiddwa nga Uganda National Musicians Federation ekyo kyoyinza okuyita UNMF era yagenda maaso n'okubanga yeegattibwako abayimbi bangi nnyo nnyini ddala wabula wakati mu lugendo lw'okuba nti nno ekibiina kino yakitandika n'ebiruubirirwa ebyokulwanirira copyright y'eggwanga nyaffe Uganda afunye okusoomooza kw'amaanyi nnyo nnyini ddala oluvannyuma lw'okuba nti abayimbi ab'amaanyi bangi abagenze maaso n'okuba nga bamwewagulako omwali ojja kujjukira Daddy Andre yagenda maaso n'okuba nga avaayo asaidi awo si ye yekka n'abayimbi abalala bangi abazze bagugulana ne Dr. Jose Chameleon bamuwulirako ko nga yeemulugunya ku bikolwa by'ekibiina kino ekya Uganda National Musicians Federation mu mbeera emu oba endala ojja kujjukira nti juzi mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza yakagenda maaso n'okuba nga asiikana president w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne bagenda maaso n'okuba nga bogerezeganyamuko ku nsonga ez'ekibiina kino teyakoma gye buvuddeko yagenda maaso n'okuba nga atwala abayimbi awali mu paaliyamenti y'eggwanga nyaffe Uganda era nga omusingi gwe bakyaliko gwonna gwa kibiina kino ekya Uganda National Musician Federation ojja kujjukira still Edrisa Kenzo Msuuza bwe yagenda maaso n'okuba nga atuuka mu maaso ga President Museveni yamugamba nti mukulu mbadde nkusaba at least ngende maaso n'okuba nga nkukyazaako small time ojjeko ku federation ogende maaso n'okuba nga olaba baani abagenda maaso n'okuba nga batambuza ekibiina kino kati naawe ntadde essira olunaku olwaleero mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza avuddeyo n'agenda mu maaso n'okuba nga asiima abamu ku bayimbi abakyasigadde ku lusegererwe ojja kujjukira nti ekibiina kino Eddy Kenzo ye president waakyo wabula abamu ku ba vice president b'ekibiina kino kuliko Sheeba Karungi ate era mukadde ke kamu kuliko omwana mulenzi Pallaso abe bamu ku bagenda maaso n'okuba nti nno emirimu gy'ekibiina kino ki federation bagenda maaso n'okuba nga bagikwasaganya mu bubaka obw'ebbaluwa mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza bwagenze maaso okuba nga ateeka wansi ku lupapula agenze maaso n'okuba nga awandiikira ababiri bano okuli Sheeba Karungi wamu ne Pallaso bagenda maaso n'okuba nga abeebaza olw'okuba nti nno bagenze maaso okuba nti bayimirira naye wakati mu bisoomooza omubadde okuba nti ajeregebwa omubadde okuba nti avumibwa n'abandi ogamba nti nno yeenoonyeza bibye mu federation eno obaka bubadde bugenda maaso okuba nga bugambako bwe buti I love you, Sheeba Karungi and Uncle P. Pallaso. Much respect, my intentional leaders. You have not just made the world dance with your music, but have also offered yourselves to prepare the future. Nti nkwagala nnyo Sheeba Karungi wamu ne Pallaso. Mbawa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo nnyini ddala abakulembeze bange ab'ensonga.
just temukoze bukozi muziki bantu ne bazina wabula ekyaddala kiri nti nno mugenze maaso n'okubanga mweteekayo okubeera nga muteekateeka future yammwe mu mbeera emu oba endala. Bwekityo nga sinneeyongerayo mukwano gwange kankwanjulire Agape Christian School lino lisangibwa Buwama. Ojja kujjukira nti no school fees osasula $65,000 zokka ate nga ssomero lya kisulo kyokka. Akuba ku namba z'olengera ku screen mukwano gwange nkugambye lisangibwa Buwama ova Katebo Road. Ojja kujjukira nti no ssomero lya primary akuva ku nasale paka ku P7. Agaliwo ye YouTube channel likinga video ena basi CD omusunsuzi. Thank you.